nga bagamba Empire Movies Production Kasenge waziranga bigasa mu Times Media Uganda ne bajja kutushirako butongole Tamale Godfrey na nyini cinema kubye emiggo awukubye bitono wankampise umukube babiri Rodi yasoka ne yewanya wakubye nakyali emiggo egisigaddeho ne gikwata ebitooke fananze kubule tugenda kwawo twawukane kino bwabo muleseyo tekigendo twawukanya mukazi mulimu okagaso muleseyo yali ewaka kumulumbe jatugende jangu tugende kumulumbirewo kumukuba kolaki wano wetwakoma nga so bagenze kwata kubo kumubuulirira yakayisa amaka ga Kaboyo wabula nga kino kitundu kya 13 mwe bali kunyumirwa era katugende maaso kati nina wonga yakubiza n'okunkubya yena akyala twamulaba nga yejjusa naye kuba olubadde naye olwaleero bwe bankubye naye sigenda nsigale waliwo omutembeeyi oli mutembeeyi nkyena byamwagala mu bingi ate bwenva wano omba sikyazzemu mufuna ate mutembeeyi nomufunyiza mu ttaano zange bwenti era bwatyo nakyala yasalawo asigala atirisiti ku lw'omutembeeyi yakwate kubo kumbe itawa kukwe mu nsonga itawo tuzituulemu nvaako gusajja tuula wansi zendeka Kaboyo soko olindeko lindako Kaboyo okumanyira kuno nkondako Kaboyo lindako nkoje zinengoye gwozigula tundira byombuza nawe arabi Mungu nyabo zinengoye nyimbuulira gwozigula Kaboyo yogera sajja tomanyira yenga nyuma gula mukazi wo nga mubalagavu mama kino kisusse kino notambula amazima nkwesonyiwe Kaboyo omukazi tomusobola mumpe wuwi naawe banna ekyo kinsimatuse nyabo naawe genda ate jjukira nakugamba nze namusanga mu bikata kirabikabwero wenyini namusanga mbikata ngakugamba wano ng'owagana sakusanga mbikata asooka olindeko namusebo wansanga wa naye gusajja gwe oli gusiru wansanga wa ate omulemesa sebo wansanga mu bikata ki Kaboyo ntaasa omukazi antuga saakugamba nti namusanga mu bikata nange yenyini yaŋŋamba nti sebo yakusanga mu bbaalo wanna wabbere mundeke kale nnyonnyole kakati sebo jako atenga muntu zedde okoli yogera nnyo ebigambo omukazi ankutte bubi omukazi anyiga akatimba wasanga wasebo kaino akati ondeetedde kitala mama yogera bandete jambi mama Kaboyo naawe beera mama ate omukazi ankuga wansanga omukazi wange ani agambye mbwe nakusanze sikusangangako sebo waŋŋamba otya sebo yajja n'asooka awulira muka Kaboyo ebigambo era muntu yeomu ye yabulira ne Kaboyo ebintu ebyenjawulo kakati mukasya kano abyega owaayo nkutte ejambiya wagiteeka Kaboyo anoonya jambiya lwaki ontabulira amaka musajja gwe nno onywezezza nnyo omusajja agenda kujja jambiya antemere kankunyonyole yadduka wunadduka mukwate abaagalana yazze okutabaganya bamutute talinnya eyo twakwate kubo ne tuvaayo kati ziba teziri busalwo kabaka eyagguka Namu waye gwe Naamu omukwano Naamu ge madda gano naye maama naye nkomyewo kikwano kulikayo bebi ya kiri bubi tewali kaayidde konna eno nga kirubi munnaye
tewali kaide ati munaye nkyateekateeka kigenze kitya era nga wobimanyi ebyennimiro Musana. Era bwedde oli eyo munnange nga nkweraliikirirako neŋŋambo wawaano naye kansooke nkuleetereyo ku tuzzi nsooke njiweeyiweko iweyo nga wentegeka eri ku kyayi nakulya kangwemuba kale mukama wa ak'okulyako munaye koba osinga okukolako natera kwekalakaasa naye sebo kati nze mbadde ngamba akacyayi ako tekandibadde kazibu kategeka naye sukaali naye tewali kasukaali nakugambyeko ekino nongamba ojakeerako eri ewa mukyala naluku sukaali yaggwawo wa mwami lubowa mugambe genda weewola owa mwami lubowa oba eri owa haji nasiba nkya nasiba nkya ajja kutwetamwa sukaali ndeeta naye teweeralikire kawungeezi ngenda kujja naye ogwaluligwa n'omunyu gwaweddewo mukwano eruli waleeta afukoota luli akunyu waleeta koota abako simanyi ogunuuna oba ogugaba oba koota teyawera gye baatuwa n'omunyo ngenda leeta tofa naye teweeralikira n'omunyu ngenda kuguleeta omanye okugula koota n'olangira n'omukyala ayinza oba yagugabako oba nga yagunuunako kyokka nga waleeta koota teweeralikirira nze akaveera ngenda kuleeta ekawungeezi nga kali mu kirozi ati munaye omukwano kankiye abakyala tuyiya eno wanaye omukyala alabirira omwami w'okamala n'amaka nago gata bwe bwavu bwavu ne bukuluma sukaali olina ogula sukaali omunnyo simanya biki zigenda zijja ne paadi era ayiye ng'omukyala era gye ngenda zijja naamu waye naamu muddu namuddu totutawaana tuleeta kanzije nywera eyo amazzi obanga tebiri mu kacyayi ka sukaali kanjije nnywe mazzi ayiye ng'omukyala ku nsi ya Katonda waliwo abasajja bwe batyo eyo twakwata ekkubo ne tuvaayo ne tudda mu maka g'abaagalana peaceful house bwedde obudde bwakedera tolongama nakuŋŋamba kugamba nti kati omusana okufuddemu kamange vaayo ngatto zange nno zino zikaddiye gula endala bwe ziba zikaddiye ate akeera enjala emuluma wataddeyo ku bikyayi awo ebikyayi tewaleeseewo tewaliiwo tusobola kuyiyayiyayawo naabwe tubadde yayiyayo n'abakazi bayiya omwana ng'akaaba omwana naye asobedde omwana tomutomu lwaki tomuyonsa omwana n'akaaba ng'ekiro yonka oba ayinamu obulwadde ngaawo simanyi tujja mutwalako pewa musaanu yowaayo kakati ebintu ebyo bitwayo ebintu byetwayogeddeko ekiro ebyo ebintu ebyo nze nange kale wasooka ne bakubaganya ebirowoozo okusinziira ku kyabaddewo baabituddemu ekiro manya wansanga wabeeredde mukwano gwange yennyini yaŋŋamba yansanga mbu wabeereddene nti nali wabeereddene iye mbwera yakusanga wabeereddene n'omuwala yaŋŋamba wano yakusangayo ng'oline kamaama muli eyo mweyagala namwenge wali ompuliddeko ewakaawo nga mpunya omwenge naye nze wali ompuliddeko nga nzize ntamidde ye nga ŋŋendayo wabeeredde nenkoleyo takyangambeerawo sikombangako yadde simanyize nekyayagala naye nze simanyi biki byagoba kikyateekereza naye kuba ekisooka nagamba omusajja omwejjeko egyo emikwano gikoma eri ebbali tegiyingira mu bya famire baba batabuzi butabuzi abo agatabula kakati ate kakati ate niye kyeko wano taddira ddala kugirawo ddala nze ngamba wano tadda akoma eri mu bya mirimu akomengaeyo ebyo bya famire abiviireko ddala ebyamaka gaffe abyesonyiwe musange namugamba bwe tuba tunyumya tukomeeyo ku mulimu eyo bbali komeeyo bbali kisusse butuufu iriza nze wano tagenda kudda eyo abeerengeyo gye mbamukoma nengerawo na bulengezi nti awo banywerawo kale mazima situukangangako wabeereddene naye mpayiriza atya yaŋŋambako bwe yakusanga mukyala wange naye akakasa wuyo
mwaliyo naye mwaliyo mu bikata kati gwe Dekani na okuse sate na kati gwe manyi tikimbobba yagamba mbunze yansanga mu bikata yandikuleseewo n'okakasa oli mukwano gwange tasobola kunnimba kinnumiza ddala omutwe yasobola kukulima kituufu yakusanga kati gwe kituufu yakusanga nze tansanga kati gwe tolaba kati nange nze naye tansangangako olumiriza otya kati atandaba nze nange saakulaba ntuufu naye kinnumi muli mbeerawo neŋŋamba oba kituufu kinnumiza ddala omutwe niyo omusajja onantabulira amaka kakati tetugenda kulwawo ekikapu kyange ekyo tekikaddiye ekikapu kyo kyakaddiwa kansooke malo kaŋŋende nga n'omusana tegunnabakkaalamuuka kye baazuula nti se omukwano gwabwe yali agalagezaako okuba kyankalanya ne ku mmere kuba tewali mmere amulaye kati oba osanga ng'endekoko mu katale ngule ku ngoye omanye ngole zikaddiye anti ogulayo ne ku mmere tewali wuyo oyagala kukiwuuta kati olwo saagala kiwu nze saagala biwuuta byo nze njagala kyennyanja genda kuleeta ekyennyanja teweerabira nno n'omwana oyagala nga kikyasamba oba nga njagala kiri ekisiika kisiike kale munkuumire manyi naye ngenda nenziruka mu buliri ne muleka sirina busimu wabudde kamaye nange okulaba oba kati azuukuse kale omusana guno gwakanye ennaku zino simanyi oba ebijanjalo binaabala baabano yasaba akwate kuba agendekoko mu katale asobole okushopinga nagambye kuva mu Times Media Uganda wamu ne video isma ke Uganda tuzisinkane mukagenda okubeera ke 14 era ngenda kusaba mukama abankuumire mubeere bulungi musigale nga mwekkaanya temuvaawo.